yagasudde weteeketeke nyambadde gomasi yange nzija kufumbeera ekisenge kyange mukiteeketeeke bulungi nnaatera okutuuka. Teweerabira nti emabegako General Idi Amin Dada yali ayise Nyerere omukazi, mbu Nyerere yafaanana abakazi era mbu singa yali mukazi General Idi Amin Dada yali muwasizza nga mucyo kye yali ategeeza nti abasajja bwe tubanga tutudde nga twogera togezanga n'owaayo endowooza yo ggwe yakula ekikazi kubanga n'endowooza yo egenda kubeera nkazi tegenda kubeera nsajja. Kaakati oli bwe yasimbula okujja okukuba General Idi Amin yamugamba nti owange nyambadde kadde neekozeeko bulungi nzija kufumba teekateeka ekisenge kyange. Olw'okuba General Idi Amin yamala akabanga akawerako mu butuufu ng'akyokooza nnyo eggwanga lya Tanzania ng'awulira alyesobolera, ng'akyokooza nnyo Nyerere ng'awulira amwesobolera. Teweerabira nti abayeekera abaali batawaanya nga General Idi Amin Dada, omwali abakikoosi maluumu, omwali abafulonasa, bonna baasinziiranga mu ggwanga erya TZ. Kakati nga General Idi Amin yakyawa nnyo Nyerere, era bwe yawulira nti Nyerere amugambye nti Numbi yakuba gudiikudde nti nange bulijjo kyenjagaliza embazzi kibuyaga asudde kubanga bulijjo nkukyokooza kusobola kujjako lutalo. Baabuwe General Idi Amin kyataamanya nti luno lwe lutalo olugenda okumutwala. Yatunuulira Nyerere bulijjo gwasinga amaanyi, yatunuulira Nyerere bulijjo gwasinga emmundu, yatunuulira Nyerere gwasinga ebyokulwanyisa, yatunuulira Nyerere gwasinga zimiji ng'agenda kumukuba mu lutemya lwaliisa. Era General Idi Amin Dada yeegamba nti kino kiwedde kugenda kuba kuyisa mukka mu kisero. Nyerere obunyerere General Idi Amin Dada teyakozesa magezi gamala kwebuuza ti naye omusajja gwensinga emmundu, omusajja gwensinga ennyonyi, omusajja gwensinga ebyokulwanyisa, omusajja gwensinga buli kimu, lwaki annumbye? Baani abamuli emabega? Idi Amin Dada oba ngambe kaataali Muganda teyamanya ti ekiyunula ennyana kiva mu kibeere, olugero olwo teyaluwulirako. Bulijjo gwensinga amaanyi ajjawo obuyinza obumboggolera nze General Idi Amin atiibwa ensi yonna. Teyamanya nti omuzungu ayise wa Nyerere okuba General Idi Amin okumuwambako obuyinza. Ye yalowooza nti Nyerere amwepikira bwepikizi. Kyova olaba abasajja abagezi ennyo era abategeevu basinga kwewala bantu babasinga bunafu. Tewaliyo muntu yeewala muntu amusinga maanyi kubanga aba alubirira kuba nga ye. Ate okubeera nga ye olina okusooka okuyitako mu bigere bye n'okumwegezaamu. Kaakati ono ali wansi akusinga obunafu olina okumutyanga ennyo kubanga ggwe bw'omukuba si mawulire kyokka ate ye bw'akukuba abeera akuswazizza. Kakati jjo ly'abalamu wano omwami Yoweri Kaguta Museveni, Kagame gwe yatendeka, gwe yajja mu magye ga wano n'amutwala eri akulembere, n'amuwa obuyinza nga n'amagye agatandika ewuwe gaava eno. Oluvannyuma ye kennyini okulagira Munyenyezi, okulagira Bakayumba Nyamwasa basaanyewo Lwejema, yayita Kagame e Bulaaya gye yali agenza okusoma okwongera ku misomo gye adduke mangu addeyo e Rwanda asobole okukulembera oba asobole okudda mu kifo kya Lwejema. Kagame ono atuuse ne ku mbeera eggala ensalo. Kagame ono atuuse ku mbeera entiisatiisa ali yekka. Nabagamba Museveni ye ng'omuntu talina magezi ga ggwanga, naye Museveni ye ng'omuntu ayina amagezi agamukuumira mu buyinza. Gwe walirowooza nti Kagame yali boggoledde Museveni kitaawe nga n'amagye kwe yazimbira agage, ono ye yagamwawulizaako gasomese agage paka lwe yawulira ng'abukadde oba agamu n'agajjamu agamu gaasigaleyo kubanga Uganda nayo yafuuka mawanga matabike nga Rwanda. Naye simanyi oba kale mu g'e Rwanda mulimu bannayuganda, naye teyamutya n'amuboggolera. Museveni ng'omugezi ayagala ennyo entebe ye yamanya nti ekiyunula ennyana kiva mu kibeere. Waliwo atuma omwana ono. Era Museveni n'afuuka kawadi n'ayita peace talk wakati we ne Kagame. Otherwise Museveni abakusitula mundu akube Kagame mbu olw'okuba amwesobolera amusinga amaanyi. Museveni singa n'abaamuli olwaleero bakaaba maluma. Mucyo ki kyentegeeza?
ebiseera ebisinga si buli force ekukuba nti yebeere kukuba awo olaba awafubutuka eddoboozi eri omuzingo ogukuba si we gubeera gufulumye wano waba wafubutuse bufubutusi ddoboozi okubuzaabuza kuwa watuufu eddoboozi lino gye livudde oba kuwa watuufu ekizuka ekireese eddoboozi erifubutuse wali gye kivudde intaneti yakutta omuliro waliwo awo bu app kyova olaba nze mbagamba ze sijja balimba abali ku TikTok kasita bazindeeterayo bazintemeramu ne bazindeeterayo nze sijja ku app eyo Kiseka yaŋŋamba janguku ne mugamba nze sivoolwa atasaanidde 5 nze njagala omuntu anzivoole nga nsobola okumwanikula kubanga sivoolwa era kimpisa bubi okuvoolwa omuntu gwe sisobola kwanikulwa mu bufunze sivoolwa muntu atasaanidde sivoolwa muntu atategeera muganda waffe Ajasani Wampombo African Restaurant nze gwe natuuma night shift wane waffe yakola video gye buvuddeko yayitira wano wennyini ne wabaawo eyajewaayira oba ne wabaawo eyalaba ng'efaanana ye era n'agamba nti balina bye bampayiriza byendya ng'ate sibikozesa ageyita amajeege ne gavaayo ne gava mu kkuba kati obukubi omuntu ne gatuuka ku bizinensi ye nenjagala okukutegeeza zokkola okunoonyereza nkukoze okumala nange nabadde mu kusooka ndowooza nti Bebe Cool yakomandiza ekintu kino naye Ajasani Wampombo African Restaurant Bebe Cool kye kifaananyi ekikulwanyisa naye ng'ate gavumenti yeri mu kulwanyisa mbuuza lwaki Museveni ng'ajja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 nga yakamala omwaka gumu bwe guti mu buyinza ekintu kye yatandikirako kukufuula mwavu gwe munnayuganda nti gw'ofugika nga buli alina akakadde ka ssente bamuwaamu nnusu kasanvu mu bufunze Museveni buli munnayuganda yalina akakadde k'essente yamubba emitwalo 99 mu 13 nga tayagala bagagga bonna mu byabufuzi kubanga ye akibalanga nti abo bonna abagudde banaddukiranga we nga ye Katonda we ye Museveni akimanyidde ddala bulungi nti ba business men be baamuleeta mu buyinza era tanyooma ddoboozi lyonna lya business men kuba amanya naye asobola okumujja mu buyinza kakati olunaku olwaleero bali mu kubonereza batiisizeeko abalina emirimu abalala abalina zi business abalala batye nti buli alina kyafiirwa bwe bakkuba ku mutwe oddayo mangu kubanga otidde okufiirwa kyova olaba ate ffe twesiimye nnyo abatalina kye bafiirwa kati okeere yeekolera omugambe mumusazisa eki nina ke nnina mmese ya mu kkanisa nga bwe batera okunvuma obunaku bonna bonna forces ezitulwanyisa nina ke nnina kati olwanagane nange atalina ke nnina kakati mwabayina mu kasente kammwe oba abayina emirimu gyammwe gavumenti ebatya nnyo kubanga gavumenti kyesinga okwekengera ze ssente kuba ekimanyi ekyagireeta mu buyinza zaali ssente ekigikuumidde mu buyinza ze ssente era bwe yali yakajja mu buyinza yasooka kuba balina ssente ba Edward Mugalu abaamuleeta omugagga Semwezi kojja wange awo e Busega n'abasaanyawo kubanga ye akimanyidde ddala bulungi nti omuntu alina ssente oba alina bizinensi yonna oba alina daily income senga yeenyigira mu lutabaalo lusobola okugguka kubanga olutabaalo luba lwakuvujjira kati balaba ono Mpombo African Restaurant alinga inspiring abagagga abalala okwenyigira mu lutabaalo oba alinga abalaga nti bannange ebyobufuzi mu bitya n'ebivunaanyizibwa kuffe ate abawa omusolo omungi ffe tuyina okulwanirira ensi yaffe tolowooza omuntu eyasulidde ku ddiba tolowooza omuntu eyasuza amakaya okuyimirira ku luguudo leero era n'asiibirako enjala n'osuubira nti nenkyasobola okuyimirirawo kaakati mmwe abagagga mmwe muyina mbu okuliisa bano abaavu abali ku nguudo kisobole okuggwa kyova olaba abatya nnyo kyova olaba abeewerera nnyo kyova olaba abeekengera nnyo kaakano gwe bakutaddewo nga Yesu ku mulabba
mbwaba jemu abalala bakulabireko kyovulaba buli comment gyolaba waliwo abajjanga beefudde abalumirirwa munnange twakugamba ja bizinensi mu byobufuzi ne tukugamba ja bizinensi mu byobufuzi gwani agambye nti agitaddemu yeye yeetaddemu wabula ye tannagiteekamu kyova olaba n'emikutu kwegenda tegiriko nti Mpomba African Restaurant wabula gijje ng'omuntu kubanga ne Museveni okuyingira ebyobufuzi yali mulunzi nono okubanga ali mu byabufuzi ayina waali tekitegeeza nti buli ayinako waali talina kuyingira byabufuzi gwate munnange toleeta bizinensi mu byabufuzi toleeta bizinensi mu byabufuzi gwoyo gwogaana okuleeta bizinensi mu byobufuzi then ani ayina okuleetamu ebyobufuzi ani ayina okubeera mu byobufuzi oyo awa omusolo omungi bw'aba talina kubeera mu byabufuzi ani ayina okubibeeramu fe bakisaati bwe tubyogerako era nga mutudiscouraginga olowooza kinaakyusa obulamu bwo bali balya gweoli musiiwuufu gwe toyinako olina gwe ekiyenje gwe bajja kukutta ne maama wo akabire bwere ne tuddukirako mu bagagga nendeeta ku balina emirimu gyabwe ate nabo mubagamba gwe takimanyi nti bizinesi tebagiteeka mu byabufuzi olina ekyokufiirwa ebyokwogera birekere bayeekolera bano abaleekaana kakati ani ayina okubeera mu byobufuzi kuba yeekolera omugamba tasaanidde talina kyali afaanana na bubi ajja ne mu kamera nga teyeesize bizigo n'akuwogganira ate n'oli omugambye nti toyingira mu byabufuzi ogenda tukuumirawo mu ddingidingi dooli ebyobufuzi bikakata ku ggwe ebyobufuzi bikakata ku nze regardless buli omu omulimu gw'okola gwe kyogamba gwe Kadaama ali mu kiyumba aleekaana va mu byobufuzi oyina ekyokufiirwa oyina gweyo si bizinensi y'omwoyogerera ebyobufuzi ennyumba ya nnyoko omulala najja ayambadde omuwalume yebbiridde asobole okukwata ka vidiyo akawoninga Mpomba African Restaurant va mu byobufuzi gweyo bizinensi gy'oliko ya nnyoko byobufuzi bijje mu bizinensi gweolaba obiteeka mu bizinensi etali ya nnyoko ate ono nannyiniyo olaba gwakyagobwa obibeeramu ate olwo nannyinibyo oba ebyobufuzi olina kubibeeramu ng'osapootinga tibannanga obutemu muze mulungi bannanga obubbi muze mulungi bannanga obulyake muze mulungi bannanga obukenuzi muze mulungi tulabye abantu ba NRM Salimu Uhuru abadde meeya wa Kampala Central okumala emyaka egisoba mu 15 naye nga yafumba piraawo tumulya naffe tumulya piraawo we n'emizikiti emukusibuluku kaleetayo alhamdulillah barakallahu fikum Salimu Uhuru bamisa Kabanda balina ebizimbe balina zi restaurant balina zi hoteri ono mukyala Maria Mutagamba yayinanga ekizimba awo bakiyita ku kabuswa ke dizit no wane nalukolongo okuli water kuliko business z'abantu ab'enjawulo regardless kyani kakati mmwe mwagala musigale mu mbeera y'ebyobufuzi enyigiriza abantu oba etulugunya abantu oba eŋŋoŋŋa abanyigirizibwa nga mwe muli mirimu gyammwe mukola wabula ono bw'ajja n'ayogera yetakkirizibwa kubanga ayina ekyokufiirwa ono kitwayingira twali tukimanyi bw'otayavuwala eno Uganda ku munnankyukakyuka erimu ebifo 3 ebikyasinza okubeera seefu obuwaŋŋanguse ekkomera oba entaana gwe omusajja gw'otiisatiisa gw'ojjukiza Museveni akusinga emyaka ate gwe politics oyingidde wa ndongo that's why osobola kumukoma okwo ku ngulu tambadde muwagizi wa Bebe Cool ate Bebe Cool oli gwe abadde mulabe mu ndongo agenze kati nze kambeeremu oyo politics wa ndongo naye gwe gw'ogamba amanyi Museveni ategeera Museveni ne kyasobola okukola era nkukubiriza Jason wa Mpomba African Restaurant Deira tokangibwa naye bano bakawukumi bakiyenje oli atudde mu nnyumba gy'akolera emirimu gye gy'akotiisiza mutagenda kujja kuwagira nga bwe yakuwagira ddi omulala alya ku mulimu yakutiisatiisa mutagenda kujja kuwagira nga bwe yatakuwagira ddi nga bwe yakuwagira ddi oli ne yeerikodinga ng'alina mu kiyungu kya Mwarabu afumba mmere
Nange tugenda boycottinga emmere sente tugenda kuddamu kulya walyayo ddi mukwano nga bwe walyayo ddi kakati bakusindikidde obukolwa akataswana kulya emmere ya ddira mu 5 lulya lumu kakutiisetiisa ove ku mulamwa Mpomba African Restaurant onoonya wakutiisibwatisibwa ku bizinensi y'okugwa ng'otazina engajaba Bannayuganda abanyigirizibwa bali buli wamu wakiri tunaasavinga ngabo weewaawo si kye ŋŋambye eno bizinensi gye weetaaga regardless yawagira ki kubanga yo bizinensi tewagira national unity platform nnyiniyo yawagira national unity platform naye nga we musazeewo okujja muve ku nnyiniyo mutandika okuba bizinensi wallahi temujja kusobola nga bwe mwavaako ddi hadithi esuula ekintu ky'omuntu omugagga tafugika eyo njogera ya mwami Museveni bannayuganda bangi bali mu ggwanga Uganda nga banyigirizibwa ng'embeera egenda mu maaso ebayisa bulungi basajja battu ne bakazi battu ne batya okwogera kubanga bakimanyi bulungi nti ate ka bizinensi kange bwe banaakaggalawo mwami Museveni akozesa koodi eyo oba olina kw'olina mu ggwanga Uganda wetwala nti oli wa mukisa toyogera ku nfuga mbi kubanga okyalinawo gye 10 w'oyogerera ku nfuga embi kitegeeza nti ate gwe ka bizinensi ko kasaanawo mawanga nno agatusinga nti abagagga ate be beekalakaasa abalinawo singa wabaawo gavumenti kyereese ekinyigiriza omuntu wa bulijjo abalinawo be basooka okweyiwa ku streets lwaki nti balaba nti singa emisolo gyekanama nabo baba bafiirwa emaali yaabwe gye basuubula okugirinyisa emisolo egitatadde balina okusooka ne bawummuza ebikola ne balaga gavumenti nti kyemukoze tekiriiyo mwana wattu ate wano Uganda kyanjawulomu nti emisolo gy'abasuubuzi bwe girinnya bo beekalakasa ennaku 2 kiba kikakata ate ku muntu wa bulijjo atalina bizinensi oyo amanyi nti nze sina kyenfiirwa ate alina okweyiwa ku nguudo alwanirira omusuubuzi lwaki nti omusuubuzi aba atya nnyo bwe tuneekalakaasa ne batulondamu ku bizinensi bwaffe bajja butufiiriza musajja wattu wuno ayogerwako ali mu ggwanga erya Dubai gyakolera emirimu gye naye alaba ebitagenda bulungi e Uganda kuba n'ogenda e Dubai teyafaayo genda nti ngenze kunoonya ssente zisingako ez'e Uganda obungi wabula yadduka e Dubai kunoonya mirembe bw'atyo alaba ebigenda ewaka nga si bituufu alaba nga ku mawanga gy'ali si gyateekeddwa okubeera n'asalawo agambe nti kanvumirire ku bikolwa bino osanga oba oliawo birikyukako batandise omuweereza obubaka obumutiisatiisa nti oba oliawo singa agezaako okulemeramu ng'agenda ayogera ku gavumenti bagenda kumukola ekintu ne bizinensi ye Dubai bagimulemese kikakasibwa nti Museveni afugira ewaka n'ebweru bw'ate bali n'abali Dubai batandise obateekako obukwakkulizo ani amutiisatiisa nno bakozeseza bebekuulu kakati musajja wattu ali mu kweraliikirira bizinensi ye tayagala egwe kuba wajja 10 ekiweerera abaana babali Uganda kyokka ati ne Uganda tasobola kudda kuba kimanyi ne bwakomawo tewali mirembe yenjogera ya mwami Kirumira gye yatugamba nti bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa bw'osigala mu ggwanga Uganda obonaabona bw'olifuluma n'ogenda emitala w'amayanja osigala obonaabona tugenda kuddamu kulya walyayo ddi mukwano nga bwe walyayo ddi kakati bakusindikidde obukolwa akataswana kulya emmere ya ddira mu 5 lulya lumu kakutiisetiisa ove ku mulamwa Mpomba African Restaurant onoonya wakutiisibwatisibwa ku bizinensi y'okugwa ng'otazina engajaba Bannayuganda abanyigirizibwa bali buli wamu wakiri tunaasavinga ngabo weewaawo si kye ŋŋambye eno bizinensi gye weetaaga regardless yawagira ki kubanga yo bizinensi tewagira national unity platform nnyiniyo yawagira national unity platform naye nga we musazeewo okujja muve ku nnyiniyo mutandika okuba bizinensi wallahi temujja kusobola nga bwe mwavaako ddi hadithi esuula ekintu ky'omuntu nga bwe mwavaako ddi hadithi esuula ekintu ky'omuntu n'olaba oli
ali mu kiyungu kuta bintu byogutali musanga akola mirimu gyakolerera baana be kubanga ffenna bye tunoonya kukolerera baana baffe naye ng'ali mu kugamba ono bw'atajja kulya mmere tasukkanga nako ku mulyango gwa geeti kwakola bwana mmwe mwewedde ng'akalala kali Saudi Arabia kyokka nga restaurant gye kagamba mbu tekagenda kuddamu kulyawo eri Dubai waliwo restaurant ey'omusajja omulala munna NRM naye akola omulimu munene nnyo okulaba ng'asuula restaurant eno yagezaako n'okugula abaana bakole ebikolobero mu nda eyo oba ebigoba bakasitoma abaana ne bagaana baliroyo nenze mbabuulira temujja kusobola temulisobola ate era temusobolangako ye Bebe Cool bw'aba alina kyeyeeyambaza oba osanga kimutuuka ng'ekyambalo kyeyeeyambazzayo nevano oyinza okwesanga ye awulira kituuka ye naye mumanya bambi saawuliddemu ku linnya lye saawuliddemu ku linnya lye aleke kudduka nga tewali amugobaganya ate era omuntu bw'ozaala omwana naaweza omwaka oba omusuubira kutuuka ku 2 muguddako kitegeeza nti buli ddaala ly'olinnyako oba okyasobolera ddala bulungi okudda ku linnyako omusiraamu bw'oba osobola okunywa omwenge ki ky'oba tosobola kukola olowooza waliyo ezzambi ettono mu maaso ga Allah ona anvumye kinene nze bannange anvumye kinene nze mulaba ogw'omwenge gwongunywa n'ekiri kyanvumye ekyokulya bino sibirya buli zambi lyenkana mu maaso ga Katonda asoozezza n'akubya oluyi amazambi ago gonna genkana naye ng'ebyo bye muddaawo mu kutiisatiisa era gwe empombo senabagaa buno obusonga butono nnyo mbumalanga kati gwe ofuuliddwa Yesu gwe gwe tutunuulidde ku bagagga ab'e Uganda ku bannabizinensi e Uganda bw'ogwa n'osuula fulaga n'otya n'oggwamu amaanyi genda kuba oziisa Uganda ddamba